Onyum agambibwa okusanjaga abaana n'attako bana mu kifo kya Gaba Early Childhood Development Center akomezeddwawo eggaba ewaatuula kkooti y'olujjudde okuwera ennemba n'emisango 4 egyamuggulwako egy'obutemu. Kyokka ono emmotoka gy'abaddemu eremeredde omugoba waayo n'etomera ow'amawulire Ronald Mulwana ow'omukutu ogw'oku mutimbagano ogumanyiddwa nga PLTV era ng'atwaliddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka so nga n'abamu ku b'ebyokwerinda basimatukidde wampi awaalemekkera okubuuka okusaba lwa mmotoka eno ebadde edda ekyennyumannyuma ku misinde egya yiriiri. Mulwana akitegeerekese ng'amagulu ge bwe gamenyese saako n'okukosebwa ku bitundu by'omubiri ebirala era nga bannamawulire ababaddewo naye nga bakakkalabya emirimu boogedde ku bibaddewo. Tubale tulindiridde okero nga ffenna gwe tulindiridde emmotoka esoose okujja ze zimu ku mmotoka ze bayita ezigamba nti ziggulawo ekkubo era yo bwebadde ekkirira wano tubadde n'abamu ku bwe tubadde nabo wano ne bagaa emmotoka ezitasiba bwe zinaatutomera. Emmotoka ey'okubiri y'emmotoka emanyikiddwa nga eya drone ebadde etuddemu okero. Ekintu kino kizze n'emmotoka nekulula omwana ono amanyikiddwa nti alina omukutu gwa TikTok. Tebadde nti ebadde ku speed wabula atuuse we bagiramu omusibe ng'ayimiriridde ddala ate neddamu n'esimbula. So kitegeeza alabika abadde agirinnye buleeshi n'ekola ki n'ekutuka. Tewali muntu watasobola kufiira kuba kati ekyokulabirako wano ebadde kkooti tewali kye tusuubira buli omu embeera nzikakkamu naye kati ekyo gye kivudde tewali amanyi era tewali abadde akirowoozaako yadde okifumiitirizaako. Namawulire Abubeka Lubowa asabye ab'amakomera okuyamba mu kujjanjaba ow'amawulire akoseddwa. Ng'ab'amawulire tujja kusaba prisons ebeere nga etuyambako mu kubanga ejjanjaba munnaffe. Of course nabo si kye bayagadde kuba badde baleese musibe ku kooti kuba tewabadde nti oba bamukubye bukubi naye ebadde accident. Balina bwe bamusookezza kati nempulira nti bamututte bulago kati ate mpulidde bagamba bamuggyeewo naye kye tuyinza omusindikira ze ssaala. Anet Nakayibaale ne Kyambadde Shadrack Joshua be bakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.